Ng'ayita mu munnamateeka we Alexander Lule, Jane Nabukera yaddukidde mu kkooti y'omulamuzi Victoria Nakintu Katamba emuyambe emuwa omulambo gwa bba aguziike. Mu kusaba kwe, Namwandu agamba nti abooluganda lw'omugenzi baawambye emirambo gyonna, esatu ne bagitwala ng'ayagala kkooti esale eggoye emuwa omwami wa Mweziikire ku kibanja kwagamba nti kwe bazimbye amaka gaabwe. Ssenyonjo Bosco amanyiddwa nga Bitanda yafiira mu kabenje n'abaana be babiri okuli Simon Trevor Ssenyonjo ne Sherina Nankindu ku Express Highway bwe baali bagenda ku kisaawe Entebbe. Namwandu agamba nti bba yali yamugamba dda nti ajja kuziikibwa ku nju yaabwe eyo, nga yeewuunya lwaki ate abooluganda baagala okumuziika awalala. To make an order that the deceased body be kept either in a mortuary, a funeral home. Wabula muganda w'omugenzi Mike Ssenyonga eyawawaabiddwa ategeezezza kkooti nga ye bw'atali mukulu mu nju, nga yeewuunya ate lwaki mulamu waabwe yasazeewo aloope ye, n'ategeeza nti n'ekirala baamutegeezezza kikeerezi, n'asaba kkooti emuwa akadde okwekenneenya empaaba. Nze gwe baawaabidde si yenze omutuufu, saazisaanyirizeeko kubanga saazitegedde. Maama w'omugenzi Maria Nola Nakayiza mu bulumi obw'ekitalo attottoledde kkooti mukamwana we ennaku gye yayisaamu mutabani we, n'agamba nti mutabani we ateekeddwa okuziikibwa ku kijja, nti kuba ye yasikira kitaawe ng'obuwangwa n'ennono bwe birambika. Ngamba wano we banziikanga era mukadde yeggula bwe yaleese abasirikale batukube ttiya gaasi n'agaba muwa abaana be, ne mugamba maama oba oyagala baana bo bazzukulu bange kale batwale, naye nga manyi ba Bosco nze nange nsigaza owange. N'agamba n'addayo yeekweka mu kiyumba n'atuyiira abasirikale. Nze ow'ekitiibwa omwana nge kyeyayogera, omwana nge nteekwa kumuziika mu maka ga taata we. Waliwo ne Namwandu omulala ng'ono yazaalira omugenzi Abalongo. Hilda Nanyange aliko byabulidde kkooti. Nze Ssalongo abadde ngamba kimu nti Nnaalongo Kyalusobe weewaka. N'angamba embeera yonna ekyankutte ekyo ekizimbe kye nsitula njagala kugattirawo baana bange bakuŋŋaanire nga. Omulamuzi Nakintu bano oluvannyuma abakwasizza omulamuzi w'eddaala erisooka Enoch Kyegombe okutabagana okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya. Wabula tukitegeddeko nti bano bakkaanyizza Namwandu aziika abaana be, maama w'omugenzi aweebwe mutabani we, kyokka oluvannyuma Namwandu Nabukera yeetemye engalike ne yeekyusiza mu kiti ng'embazzi n'agaana okuteeka omukono ku mpapula ku ebyo ebibadde bisaliddwawo. Abooluganda batubuulidde nti ono agambye nti singa bba taziikibwa ku nju gye baazimba, abakyala abalala bandigimutwalako. Omukyala agamba nti bw'aba tamuziisaawo kitegeeza abakyala abalala bagenda kutwalawo. Kati ekitutawaanya kiri kimu, byanfuna. Banaaba kisaliddwa kigaaniddwa kubanga yaganye okusayininga ku ebyo ate byabadde amaze okukkiriza, naye ekyo kituufu lwalina eddembe lye okwerowooza n'akola ekituufu. Bwe balese ebiwandiiko olw'okuba nti abadde ateereddwamu ebigambo bingi banne bye yazze nabo, n'aga nti ankyusizaamu ebiwandiiko sijja biteekako mikono. Basabye abantu okukola ebiraamo nga tebannafa okwewala ebiyinza okuddirira. Naye nga nkubiriza bannanga abakyali abalamu tukwatenga ensonga mu bwangu ate n'obuteeyuzayuza n'okwetyo. Ssalongo ow'ebifundiko ebibiri tasobola kutandika kijja mu Buganda, era bw'atandika ekijja tuba baakuziika nga titukomye. Emikwano gikoma ennaku nnya, tujja kusigala ffe nga tukyaziika nga n'emikwano gyeyongeddeyo. Kati omulamuzi Nakintu alagidde emirambo gyonsatule bagiggyeyo e Kyalusowe gitwalibwe mu ggwanika okutuuka nga kkooti esaze eggoye ng'ennaku z'omwezi 26 Ssabbiiti ejja. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.